Family ya Kyagulanyi bazaliyo mugezi omu. That is very bogus. No, where were you nga Kyagulanyi akyali bubi nga akyakwata n'ensenene? Where were you people? You were not there, but the family was there. Dream Studio has been very paramount. Ate kubanga ekitukoze obinyo politics. As a family. Tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira. As a nasanga muto wange making ayomba nga ovubuka sebo. Ngambi wontoyitawo. Agenda kulaba Kyagulanyi. Uno mvubuko twali tulaba bikonde somewhere. Ngenze mu toilet mu bathroom ngenda okoma nga tudde mu kifo kyange okuba ina kyalo okwesimba. Anaganira bonaganti ayirake wise. No, for Iraq and there's a time for family. Now it seems like abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi. Kitandikira mu family yaje kigwera. O Bob Wine oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya ly'oggwe. Kale eyo no gyolabye y'ensonga lwaki olunaku olwaleero Eddy Yawe avumwa ng'ataliiko we oba ng'ataliiko mwasirizi n'okutuuka okwagala okubanga bamukuba bamuvunza okumumalira mu ttaka. Bino nno nga bamulanga ki? Bamulanga ogezaako okubanga yeewaana, bamulanga ogezaako okubanga akuliriza nga bwali muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataali agadde bantu kubanga bagezaako okubanga bamuyisaamu amaaso. Kale tutandise bwe tutyo olunaku olwaleero. Omukulu Eddy Yawe oluvannyuma lw'okukola akavidiyo ako kwe mulabye yakakolera mu ggwanga erya Canada gy'akyali n'olunaku olwaleero yali ne former journalist owa Uganda byogere gwe bayita Kakalamu the Answer. Of course channel yagikyusa kati bagituma Kakalamu the Answer. Ngali mu interview ne bamubuza ebibuzo byali bingi naye kyasinga okukwata abantu omubabiro oba ekyasinga okubanga kikwata ku bantu kwe kubanga avaayo ng'ayogera ku ky'okubanga tebabakkiriza na kubanga simanya balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ez'enjawulo. Kati ngenda kukiisa mu ngeri bbiri. Ekisookera ddala mwami Eddy Yawe ngenda munnyonnyola mu ngeri bweti nti kati Bobi Wine nga ye oba Kyagulanyi Ssentamu we yatuuka takyaliko nti ono wa family takyaliko nti ono si wa family. Abeera wa family oba abeera taata suubi ngazze maka agage ewuwe emagere gy'awangaalira. The moment lwafuluma ekikomera kye n'ayingira public place aba afuuse mukulembeze w'abantu. Awo ne bw'oba muganda we oba togenda kusobola gezaako kubanga omutuukako mu mbeera yonna oba oyagala oba toyagala. Kyekintu ekiriwo kati wakati awo nti ne bye bagamba kye wagambye nti Mick Wine bamulemesa okubanga ateekeddwa okulaba omukulembeze oba nga ateekeddwa okulaba mukulu we Robert Kyagulanyi Ssentamu birita mitendera bw'abanga yali mu public office kati nga ku kitebe ngoze ku kitebe nga tolina appointment wali bya appointment kobe muganda wo. Mulimu emirimu egimu kati bane mulimu ebintu ebimu bye tulina okumanya nti bw'oba ku mulimu ebiseera ebisinga waliwo oluganda we lukola ne wabawo n'essaawa we kituuka. Kati Bobi Wine yatuuka takyaliko muganda we kati suubi ly'abantu abasinga obungi mu ggwanga Uganda. Kyova abantu bwe bakulaba ng'otandise okwogera ebitaliimu nsa kobenga gwe muganda we kobenga gwe mutabani we bagenda kukuba kuvunza kufiirako kuteeka wooteekeddwa okubanga ojja. Ekyo yagala gaana kiriza lekayo. Bwe kasita obeera nga mu buli otandise okwogera oyogera oludikya naye nga toteekamu Bobi Wine awo togenda kubanga okukumbawo akabonero. Okitegeera ebintu byewayogedde ebimu ku byo n'ogamba nti waliwo eyakujja mu siiti n'agenda okutuula n'amala n'akugamba bino bya hayirake. Of course temwali waka. Singa mwali waka nti oli yakujja mu ntebe ya Bobi Wine n'akugamba vaayo ntuule awo wali badde ovaayo n'oyogera kubanga awo muba muli waka nga famire nti muba mutudde muba mirina bye mwogera naye the moment we mufuluma ne mutuula wabweru kitegeeza wonna wonna woba omusanze basobola okusitulawo ono mukulu Kyagulanyi Ssentamu president vice president addirira naddirira ng'era ebitiibwa biteekeddwa okukola ki okubanga bitambula mu mbeera ezo. So tobanenya abantu okubanga bakuyisaamu eggaali bakuyisaamu embeera n'ekirala oli okuvaayo n'agamba nti mu famire eyo muvuddemu omuntu atategeera oba muvuddemu omuntu ategeera baba tebavumye mmwe mwenna nti muli basiru wabula aba akoze ebyo nga bwe wakyogedde nti gwe wabasooka mu kukola mu byonna wabasooka okusoma wabasoosa feemu wabasooka okufuna ssente wabasooka mu buli kimu. Ekyo no kyasawundinzeemu abasinga bakyogedde nti wasawundinzeemu ng'alina ebbuba ku mutoowo naye ebyo byonna mu kubanga wabisooka naye ate tewasobola kutuukiriza na kukola ekyo oba na kutuuka wali essaawa zino y'ensonga lwaki bakuvuma. Ekyokubiri bw'abanga ye yeesowolayo mu mwenna najja
agezeeko okuba nga adda abulula ensi nze ngamba mwali badde musimba mabegawe oba mwali badde nammwe mubaako ebifo bye mugenda ne mwesimbawo nga bwe mwagala wabula ne mutakulembeza nnyo kino nti tuli baganda ba Kyagulanyi. Of course buli muntu akkirizibwa okwesimbawo wonna wonna waba yagadde wabanga ayagala okwesimbawo kubanga Eddy Yawe tukulayo weesimbawoko ku mirundi ebiri I think noza mu 2011 n'akalulu ka 2016 weesimbawoko naye ate togendangako mu parliament gw'abadde ajja akireyiminga ti gwe nga Eddy Yawe obasinga osobola okustandinga without Bobi Wine but tukirabyeko nti wastandinga twice in an election and you failed of which ndi n'akalulu akasooka ka Kampala Central bagamba wakatunda. The 2016 was it Chira? I think it was Chira municipality you again and wesimba but again you also lost. Oshegera. So mulina kikkiriza nti Bobi Wine mu family yamwe is an icon. Omanyi tulina tutukane tukiremerero kikkiriza naddala mu families zaffe ebiseera ebisinga nti mu family yonna mukama asobola okujja n'awamu omuntu omu nga ye breadwinner regardless nti si abaliisa mwenna nga family nti buli omu aba yeeyimirizaawo ng'omuntu naye mukama gw'aba abiseeko akasubi okukolo bye mutasuubira kubanga mwe musobola okukola ki okubanga mubikola kati ye Bobi Wine mukikkirize mukigaane alifa fe kityawe n'ebirowoozo byammwe n'okusinziira mwe nga we mukola ki nga we mulowooza. So omukulu Bobi Wine abantu bali ready okumulwanirira okumwogerera byatasobola kubanga yeeyogerera mu mbeera yonna gwe the moment lwovayo nojja n'otandika okukola statement nga tezikkiriziganya n'ebyo bo nga byo we bakkiriziganya okubanga mugamba nti waliwo akaseera ak'okwawula wakati wa family n'ebyobufuzi nga politics kubanga ogambye politics amanyi akozesebweddwa nnyo okumanyira family yammwe nti mulimu akaseera ka politics mulimu n'akaseera ka family. Yes Bobi Wine abadde Robert ng'ali maka agage ekyo nkyogedde but bw'agafulumamu bw'ati nadda wabweru waago abamukulembeze wa nsi nga Uganda yonna atiraji abataliko bwa ownership blood ne bwojja nga waliwo orders eziriwo ne bwojja ng'oli muganda we ng'ofaanana otya togenda kusobola kuyitawo kumusisinkana olw'okuba nti muganda we yoteeke ekozesebwa nti oba olina okuyitibwawo mu mbeera yonna. Ebyo byonna musobola okubeera appointed musobola okuweebwa ebifo ng'amaze okulingira wali eri mu nsi ensuubize ng'amaze otuusa Bannayuganda wali mu nsi enki ensuubize tomanya Eddy Yawe osobola okugonnomolwako obwa minisita Nyanza asobola okufuna obwa minisita and the rest but as of now as we speaking now nga tukyali mu struggle yogezako okununula eggwanga muganda wange abantu ojja bawulira kimafia kubanga bagenda kukusabula the moment lwovayo n'okola reckless statements ndazi wakoze. And another thing Mr. Yawe I don't know why okera kumacha n'otandika okuluma omutwe olinga obadde mbyobufuzi era ogamba wasooka Bobi Wine baali byonna mbyobufuzi naye ate ebinzanya gye bazannyamu ebyobufuzi gitwagitegeera bwe bakusika teeke oba ne bakusika enjeru abazanyi ba pulu bakimanyi kyenjogerako okusika enjeru kubanga kusika eriyo omuntu najja n'agamba nti Church Hill family ebasentamu evuddemu omuntu omugezi this time round omuntu oyo wa NRM obanga wa leading party najja n'akyogera n'awa statement bwetu ye aba akusika eriyo anoonya biki bye mugenda okuddamu okwogera kati kyekyo wakoze nti omuntu asobola kuvaayo najja n'atwasamira musema ya family yaffe sema yerimu omugezi omu oyo Balamu namusooka okumanyikwa namusooka okufuna ssente namusooka ffeemu olwo Balamu ye aba afunye kyayagala okitegeera mu gavumenti eveeyo muwerere bla 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 kati ekyo eyo teeke nabo bagikozesa kufiisa gwe ate nawe n'ogiyingira n'ekusuutinga lwansonga walaze obulumi bw'amaanyi nti kyakulumye nti omuntu ovaayo n'agamba mbu tetutegeera simayo omugezi wali omu mbu Church Hill luli babadde bamanyi Bobi Wine kitegeeza nti fatuzaala ye yali omusiru ngera bwe mubiwulidde kiraga nti kyakutteko kyo mwami Yawe era kikuluma mu buntu oba mu Buganda ngaffe teri agenda kujjako nkizo era teri alina lukusa kwawukanya Luganda luna Bobi Wine mwazaalibwa omusajja omu oba mwazaalibwa omukyalo omu ekyo tekiri bagenda bavaako era muzikwa ku kijjaki kyekitibwa kye muyinanga family tagenda kubavaako nti Robert Kyagulanyi sentamu Eddy Yawe sentamu Nyanzi sentamu Church Hill sentamu already erinnya libatambulirako. You understand? You get my point? You know what I'm saying?
So mu mbeera ezo ekyali badde had meeting anomanya nti yes tuyina omukulembeze waffe oba omuntu bwatire bwati yeyewanuddeyo mu family yaffe okujja okubanga agezaako okulwanirira kino then mba mutuse mu nsi ensuubize byonna bisobola okubaawo naye when you are in public domain ekyokugamba nti nze ndi muganda wa Bobi Wine ate nga ye mukulembeze ekyo kyo ino kaagala mugane tekisoboka. Kyovula bagenda kukuba, bagenda kuvuma, bagenda kulangira mu buli kimu. Kubanga bano bo babanga balaba nti obajjeko olukusagola okuba okozesa advantage y'okuba omuki muganda wa Kyagulanyi. Kati abantu bonga baba balaba nti obamanyira nti kati for example nja kuwa example nti obanga agamba nti golo okuba oli muganda wa Bobi Wine bojja nosanga nga basimbye line waliwo ebiteekeddwa okolebwa nti gwe bakuyiseewo obuyisa okuba oli muganda wa mukulembeze. NUP tebikola webityo oba muswago tebikola webityo muswago oba oli mukola wa mukulembeze oba oli mutabani we bintu bigenda kuva mu line nga ebiteekeddwa okubanga bikolebwa kibagambye hayirake hayirake no kakuluma tiwetoola mbwete n'ogenda okuddaga ekifo omusajja akitudde munaga hayirake kituufu oyinza okuba waviirawo yali tannatuuka so agenda okutuuka ng'abatuuza ekifo kye balaba kye bateekeddwa okuba nga bakola ki nga bamuwa lwansonga president bw'atuula vice we oba naddirira mu kiti ekyo so kati bagenda okulaba of course mu party oba mu yes mu kibiina toyinaamu kifo kyonna ky'okulira ndi ini that singa ne Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson atuuka nga ku mukolo ng'alina weetaaga okutuula naye ng'obadde otudde obasobola okusitula ne batuuza Waiswa Mufumbiro ayirake toyina kyoli mu kibiina ate yalina kyali teri akuwakanya nti toyina maanyi Eddy Yawe amaanyi oyinza okuba wayina naye wali ozeekaawo ne weekuba mu mutima emirundi 3 ne weebuuza lwaki mbadde siwangula kalulu ng'oba wali ozeekaawo n'ogamba nti Bobi Wine nti mwe mumulabye mubadde naye mu mbeera zonna baali luddawa abantu nga tanaba kubanga afuuka kyali baali luddawa ng'akyakola bino baali luddawa ng'akyakola biri kati essaawa zino bye tubyogerako nga ngero olugero tali atalumanyi ojja tuddamu kuba n'abagagga baba bagaggawadde singa nabo bababuuza essaawa zino kati nga mwami Amisi nti Amisi bagabira ssente lwaki azibagabira mwali luddawa nga ffe family obukosi family ye yaliwo mu mbeera yonna gye yayitamu okulaba nga atuuse okugaggawala naye ebiseera ebisinga tebalya nnyoko yalimawa kyekyo kyenkugamba nti kyo kivula kye kigenda okuvumya nti mu mbeera yonna ebeesangiddwawo mu eyo situation gy'olina okukkiriza muyinza okuba nga mukuze ne Bobi Wine mubadde naye muyise naye mu mbeera gwa mufuula kyali Dream Studio mwe yatandikira naye kati eyo chapter ndala yabikkibwa buli kitabo kiba ne fresh page ne kiwandiikwamu mpaka ku last page ne kimala ne kibikkwako then ne tutandika chapter ndala oba kebe topic etandikwa n'omulamwa nemala nefundikirwa inaction neggwako kati this is another chapter of Bobi Wine. We use now the person you're talking about is Bobi Wine. Now we are in a chapter of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the people's president. Not Bobi Wine, the musician. You understand? Kyofuna nti kati saazi batandise okwanika wayagala omuyimbi bwati wasabiriza omuyimbi bwati n'abamu batandise okuvaayo Eddy Yawe yansabiriza Eddy Yawe kino Eddy Yawe kiri byebyo ekigenda okufundikira nga kikutanishinze oleme kufuna kaadi ne bwoba oyiseemu bagambe olw'ebikolobero ebi20 kati ono tumwalwa kuba muganda we bakumma akalulu kati Eddy Yawe bye byotatunuulidde ggwe gw'okuba oyagala okukola statements zo ate statement ezo njagala mu mutunuulire engeri gy'abadde azikolamu alaga nti yabadde n'obulumi alaga nti yabadde alina ekimu inking oba ekimusiiwa mu bigambo bye yabadde agezaako okukola ki okuba ng'ayolekeza eri abantu but wagenza obyolekeza mu bantu abamu naddala agabafuutu soja nga bakoowu mulimu abantu b'otayogerera mu bintu bonga bw'oba asalawo kubireka obirekere ddala twakwasibwa ekisa Mukama n'atubikkako akasubi n'atuweerereza omukulembeze ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abangi gwe basuusuuta muganda wo tekigenda kuvaawo naye kati we tuba twogera essaawa zino tomuyinaako lukusa yadde naaka tolaba nti oli muganda we ne bwalwalira wano essaawa zino basobola okugaana okugenda mu ddwaliro naye ng'ate waliwo fuutu soja ali mu ddwaliro kino kikubuulira mulimu omuntu watuuka nga temukyamuyinako authority nga temukyamuyinako lukusa kati nga Bobi Wine essaawa zino temukyamuyinako lukusa
ne Museveni nga ye president Museveni tulaba nti mukulembeze wa Uganda bwadde uwe mu maka agage ejabeera ne mukyala we Janet aba afuse tata Natasha bwafuluma afuka president Yoweri Kaguta Museveni akulembere gwanga Uganda nabe uwe baba tabakyamwinako lukisa kyovola baba akumwa maje nti no ne naye na muganda asobola okutuka nayo ngamba omukulembeze tagenda asobola kulaba leero okitegeera ofuna kyengezako kwa so kyekimu n'ekiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti essaawa zino ayirake yes omuntu gwe basobola okuyisaawo mu buli mbeera ye mukazi we singa ene situation ebe ebaddewo tinaye gwe muganda basobola n'okugaana okumutuukako okumulaba naye ng'ate obadde oyagala okukola ki okumulaba lwansonga bagenda kugamba essaawa zino omukulembeze waakuumibwa takkirizibwako muntu yenna naye ng'ate eri abaliyo nga sina baganda be kyekyenkugamba nti omuntu mukama amugye wabi namuzze walungi but wamuzze walungi yes abaako amakubo g'abantu mangi majja akola ki mwabadde ajjayita era mu makubo ago mwasangira ebikonge by'abantu ebyenjawulo nti nange essaawa zino osobola okulaba bantu bangi abasobola okunzirukirira first nga n'abaganda bange tebannaba kunzirukira naye ng'ate ekyenjawulo ekiriwo nti oba wazaalibwa baba baganda bo tekiba kigenda kuvaawo kyovalaba nti ebiseera ebisinga buli lw'obaako ekintu ekimu kyoyogera kebe famire kaabaani bagenda kubanga bakugamba ffe bwe twali tulonda ewammwe yavaayo neyeesukkulumyamu yoyo gwe tusinziirako okubanga tuwagira mu mbeera yonna togezaako okumumanyira togezaako okukola kino togezaako okukola kiri yembeera gye bagenda okuvumiramu yembeera gye bagenda okutwalaganyizaamu Bobi Wine mulina okukimanya nti takyali wa famire yafuuka wa Uganda yonna ekitiibwa ekimuweebwa bw'oba gwe baba yawe bw'oba gwe baba nyanzi bw'oba gwe babaani ebyo bikola mugenze mu lukiiko lw'okumanyagana mumuline mu lukiiko lw'okumanyagana mwogere bye mwagala okwogera but in a public domain blood bagenda kubasabula essaawa zino okubalaga nti Bobi Wine temukyamuyinako olukusa Bobi Wine temukyasobola kubanga mu mbeera yonna mwina embeera gye mukitwala okuba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti so baba yawegezaako okulivisinga ebigambo ebimu by'oyogera gezaako okubanga owekenneenya embeera gy'oleeteramu ebigambo bye onyiiza olw'okuba babagambye nti muwasomero ya Kyagulanyi waliwo Bobi Wine n'ekyakiyiru abalina ku magezi kyakutabudde so mu mbeera ezo nogezaako n'embeera gye bayogereddemu ntya politics nti agezezaako okwonoona famire yammwe politics si yayonoona famire yammwe enkwata gye mukwatamu ebintu byammwe yegezaako okubanga eyonoona famire mu mbeera yonna gye muwangaliramu ngamu ye nga njogedde nnyo anyway nyinza obutasukawo wano olunaku olwaleero naye nga mukutu gwa Keifash UG the broadcast banaye mbeebaza nnyo okubanga musubscribinga mbeebaza nnyo okubanga mulaba mugende maaso n'okubanga musubscribinga I love you so much my guys my followers mbagala nnyo ntumira ku mutabani wange Shakibu ntumira ku muwala wange Zahara ne bakyali bange bonna abatambuza omukutu gwa Keifash UG the broadcast Sudimani n'abaana ba Spice Gadgets mwenna nti mbagala nnyo mubeere bulungi mweraba temujjango oko assalamu alaikum warahmatullahi